Yes, Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo kubanga otambula n'omukutu ogwa Redzone TV. Kakati olunaku olwajjo we lwazibidde nga kooti ensukkulumu oba high court mu ggwanga lya Uganda ng'ewandiise ekibaluwa ky'oyinza okuyita bakuntumye nga kino kiba kiragiro ekyembagirawo era nga kiragira kooti zonna, police posts zonna, barakisi z'amagye zonna, ebitongole bya gavumenti byonna nti bw'oba oyina omuntu ono oyina okuba nga omuproducinga either mu kooti omuvunaane oba seekyo omugyeyo otegeeza ensi nti ali wano. Oluvannyuma lwa Masaba Faustin naye ng'amannya ge ngenda gakusomera awo ogategeere bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'okuba nti yawambibwa era ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwo guwedde ogwokusatu amina ogwokuna amawulire gaavaayo nga galaga nti Masaba Faustin tamanyiddwako mayitire era abamanyi ebyomunda baavaayo ne bategeeza nti omusajja ono yandibanga yabuziddwawo. Oluvannyuma lw'amawulire ago okufuluma ebitongole bingi byavaayo ne bikuba enduulu, ekibiina kya National Unity Platform kyavaayo ne kyekubira enduulu mu bitongole eby'amateeka mu bitongole ebya poliisi ebyenjawulo nga bategeeza nti munnakibiina Buloga amanyiddwa nga Masaba Faustin yali amaze okubeera ng'abuzibwawo era tamanyiddwako mayitire ge. Ennaku zonna zibadde zitambula nga bannayuganda bamubanja, nga bannayuganda bateekawo embeera ey'okugezaako okulaba nga munnaabwe Masaba Faustin avaayo yonna gye bamutadde oba wabanga awambiddwa abeere ng'aleetebwa. Naye byonna bibadde bitambula mpola mpola naye ng'ate siro but sure. Webukeeredde olunaku olwaleero nga kooti ensukkulumu oba high court enkulu efulumiza ekiwandiiko ekimanyiddwa nga habeas corpus nga kino ekiwandiiko kiragira ab'ebyokwerinda okuleeta Masaba Faustin nga mulamu oba nga mufu era neeteekawo olwa Mande wiiki ejja nga yensalesale kooti lwenaatuula okubeera ng'ewuliriza omusango gwa Masaba bwe baba nga weeguli gwe bamuvunaana. Kati Masaba yakaweza wiikisi 2 nga tamanyiddwako mayitire naye nga wenkugambye nti kino ekiragiro kiragira kooti, kiragira poliisi zonna, kiragira barakisi z'amagye zonna nti bw'obanga omuyina, bw'obanga omanyi gy'ali ng'omanya amayitire ge olina okubeera ng'omuproducinga oba oyagala oba toyagala. Ekiwandiiko kino si kya muzannyo era nga bw'obanga ogezezzaako okunoonyereza ekiwandiiko kino amakulu gaakyo kyenyinza okuba nga nkugamba it is a literal meaning the habeas corpus you shall have the body nti oteekwa okuba nga omuyina era obanga omuyina oteekwa okuba nga omuleeta. The judge must have the person charged with the crime brought into the courtroom to hear what he is being charged with. Nti omulamuzi owa kooti yonna oba omuntu yenna alina okuba nga alina Masaba ateekwa buteekwa by all means okubeera nga amuleeta mu kooti ey'amateeka avunaanibwe waba wawo omusango gumuvunaanibwa avunaanibwe by force waba oyagala oba toyagala. Kitegeeza obutasukka ng'ennaku z'omwezi 6 Masaba Faustin ateekwa okuba nga alabikako mu kooti emu ng'awozesebwa oba ng'aweereddwa abantu be oba bannakibiina ekya National Unity Platform. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ababadde babanja Masaba n'ababadde babuuza ensonga eno etambudde etya, nze ndowooza wano weewali essira olina okuba ng'oliteeka mu kwongera okubanja Masaba Faustin. Ono yakoleranga ku Masaba Media Channels. Ekiwandiiko kino njagala mbeere nga nkikuyitirayitiramu akatonotono then oluvannyuma mbeere ng'ate tukigaayagaayamu. Kitandika n'omuntu ogugamba nti miscellaneous cause number 67 of 2024 the judicature mu brackets nassaamu habeas corpus rules S1 13-6 in the matter of section 34 subsection A of the Judicature Act chapter 13, the matter of an application for a right of habeas corpus and a subjudicedam by Wanikina Faustin. Lino nga lyerinnya lya Masaba Faustin, si ya Masaba Faustin wadde nalyo linnya lye naye liri Wanikina Faustin kati nga gwe mutwe. Notice of motion ex rete section 34 subsection A of Judicature Act and the Judicature Habeas Corpus Rules S1 13-6 notes that on the 6th day of May 2024
in the 4 or afternoon, or as thereafter as can be had, counsel for the applicant shall move this honorable court orders that nti ku lunaku olw'omukaaga obange ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa May 2024 lwe lunaku olw'emmande obutasukka lunaku olwo obutasukka ssaawa mukaaga ez'emisana, omulamuzi wa kooti yonna alina okuwonalinga oba okuwa ekitiibwa ekibaluwa kino kibakuntumye oba ekiragiro obutasukka ssaawa mukaaga nkugambye afternoon nga baleese oba nga bakkiriza oba nga bawuliriza oba nga batadde mu nkola ekiragiro ky'ebbaluwa eno eyawandiikiddwa high court oba kyoyinza okuyita kooti ensukkulumu mu ggwanga erya Uganda. Kino no kiri international era kigenda mu bitongole ebyenjawulo ebiri international ebikwasisa amateeka nga kigamba this honorable court directs, kiragiro si kusaba si kwebuuza, a right of habeas corpus ad subjugatum in respect of the applicant against the chief of the chieftaincy of military intelligence CMI, ono naye alagiddwa akulira CMI, the chief of defense forces CDF naye alagiddwa oye Muhoozi Kainerugaba, the inspector general of police IGP naye alagiddwa, Uganda police, the attorney general ono nga Ssaabawolereza wa government, the director Interpol akulira Interpol oba international police mu ggwanga erya Uganda. Jjukira buli ggwanga libeera ne section eya Interpol oba international police, police ey'ensi yonna eno nga operating without borders. The director Interpol, the commander RRU and the OC crime intelligence to have the body of the above mentioned applicant immediately before the court at Kampala to undergo and receive all and regular such matters of things as this court shall then and there consider of concerning them in this behalf. Nti ebitongole bino byonna byenkusomedde biragirwa era babiwadde order mbagirawo obutasukka ng'ennaku z'omwezi mukaaga ku Mande nga ssaawa mukaaga ez'emisana obutasukka ssaawa ezo nga chief owa CMI akulira CMI, CDF, IGP, Uganda police, attorney general Ssaabawolereza wa government akulira Interpol, RRU ne OC crime intelligence bonna balagiddwa okubeera nga baproducinga Masaba Faustin oba amanya gaga amanyiddwa nga Wanikina Faustin alina okuba nga aleetebwa mu kooti lwampaka either avunaanibwe oba ateebwe. Honorable court makes any order as the justice of the case requires that the court of the applicant be provided for dated at Kampala 29th of April 2024. Bakiwandiise ng'ennaku z'omwezi 29 case yatwalibwayo ng'ennaku z'omwezi 29 mwezi gwa 2024 era ne bateekako omukono deputy registrar yakisayininze olunaku lwa jjo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okuna 2024 era kopi ne bagigabanyaako ne bawaako CID era nassaako omukono naye nga kiraga akirisiivinze. Ekyo kyekiragiro ekirina okuba nga kiteekebwa mu nkola. Masaba Faustin alina okubeera nga ateebwa oba ayagala oba tayagala oyo aba amuyina. Balagidde ebitongole byonna mbikugambye. Then oluvannyuma David Lewis Rubongoya ono nga ye secretary general w'ekibiina ekya National Unity Platform n'avaayo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'emikutu emirala n'ateekayo ekiwandiiko ekigamba bwe kiti: The High Court of Uganda has finally fixed Monday next week to hear the habeas corpus application for our comrade Masaba Faustin, who was abducted more than 2 weeks back and his whereabouts are still unknown. Nti finally kooti ensukkulumu oba High Court mu ggwanga Uganda efikisinze oba etaddeyo olunaku olw'emmande wiiki ejja obutasukka ssaawa mukaaga okuwuliriza okusaba oba ekiragiro kya kooti ekiragiro ky'abannakibiina aba National Unity Platform nti Masaba Faustin okubeera nti yawambibwa weeks 2 n'okusoba eziyiseewo n'okumanyika n'ebimukwatako byonna tebinaba kubeera nga bimanyika. N'agattako ng'agamba he continues to be held incommunicado despite our repeated calls for his unconditional release. Nti awambiddwa era n'asibwa awatali musango
ate nga tebamanyiddwa newankubadde bagezezaako okukola ekisoboka ng'abamwina tebateekawo mbeera oba nga tebawuliriza. Grateful to our legal team for the work done so far in pursuing this matter. Nti basanyufu nnyo bo nga bannakibiina ekya National Unity Platform nga basanyukira legal team y'ekibiina bannamateeka b'ekibiina kya NUP abatadde akazito mu nsonga eno ey'Amasaba Faustin okubeera ng'ateebwa nakkirira wansi n'ateekako hashtag egamba Free Faustin Masaba Free Uganda. Bw'atyo bw'agambye David Lewis Rubongoya, Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform ku nsonga eno ey'Amasaba Faustin. Red Zone TV kwoli nyongera okujjukiza gwatanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade ka notification kakuyambako okubeera nga kakujjukiza bwe tuba tutaddeyo n'obeera omu ku abo abanasooka ng'okumanya n'otamiisinga nsonga yonna eby'Amasaba bwe bitu ebiyimiridde. Amawulire gano twali tulina okugakuwa olunaku lwajjo naye olw'ensonga ezitali zimu tetwasobodde wabula tusazeewo tugakeerereko obeere ng'ate naawe tomiisinga nsonga nga zino. Webale kubanga ogoberera tuwuliziganya ate mu updates eziddako. Red Zone TV kwoli sooka subscribing egenda mu comment section teekamu obubaka tubeere nga tutambula ffenna.